yaffe ennaku z'omwezi zo ziri 17 tuli mu mwezi gwa Januari omwaka 2024. Program zuka n'ensonga olunaku olwaleero nga mukimanyi nti bingi biba bigenda maaso mu ggwanga awano era ne buli ggwanga kankutwale butereevu mu bwazibidde ate nkuwa ensonga nga bwe zitambula mu bitundu biri eby'e Gaza. Obugenzi okukya ng'ekitongole ekya UN kitunulidde eggwanga lino erya Isirairi enkaliriza era babategeezezza nti mwe mulekeraawo engeri gye mweyisizaamu mu nteekateeka eno ey'olutalo. UN egenda maaso n'okuwanjagira Isirairi okukkiriza abantu wakiri bafune ekyokulya kubanga amawulire agava mu Gaza galaga nti abantu okufuna ak'okulya kakuwammanta buwammansi oba oyinza okugeregeranya nti abantu abo mu kiseera kino kati beeryankuta. Wabaddewo enteekateeka nnyingi ezikoleddwa okusobola okuleeta emmere mu bitundu ebyo awamu n'obujjanjabi naye ate Isirairi bwekuba ebikompola n'emmotoka ezimu ezikubye. Eggwanga erya Qatar livuddeyo ne lyegayirira Isirairi babategeezezza nti mukkirize tuyingire mu Gaza n'emmere ate awamu n'eddagala era ne basuubiza eggwanga erya Isirairi nti bwe munakkiriza tujja kwogerezeganya n'Abapalesitayini batukkirize waakiri abantu bamwe abaawambibwa tubajjanjabe babeere balamu naye enkola gye mukola ey'okulemesa abantu okufuna ekyokulya ate awamu n'eddagala mbi nnyo kubanga abantu abali mu Gaza munda wadde nga tebakubiddwa bikompola ate bangi batandise okutondoka nga bafa njala. Isirairi egamba nti yeeyina okuwangula olutalo luno oba etya naye ng'embeera eraliikiriza era UN evuddeyo ne bagugumbula ne bagamba sino si kya buntu kye mukola era tekigwanidde wadde muyina ensonga zammwe ez'enjawulo ze muwaayo ezikakasa nti ze musinziirako okulumba eggwanga lino naye ekyamazima kiri nti ate kye musazeewo okukola si kirungi abantu kugenda maaso n'obalumya enjala n'okugaana okuwuliriza okusaba okw'enjawulo okugenda maaso n'okubaweebwa mu nteekateeka ey'olutalo luno. Obutukira olunaku olwaleero ng'ekyamazima ekitundu kino ekya Gaza kyongedde okwonooneka era kyongedde okukubwa mu ngeri eyeewuunyisa. Weewaawo eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Bungereza bo bongedde nabo okwenyweza wali ku Red Sea naddala nga batunulira abasajja bano abawuuthi abagambibwa okuba nti bakuba buli meeri yonna eyitawo kasita bange eriko ebiwandiiko byonna ebiyinza okugiraga nti eva mu bitundu biri ebya Amerika oba mu bitundu ebya United Kingdom oba si kyo nga companies ezigenda maaso n'okuba zitambuza ebyamaguzi nga zirina kakwate ku mawanga ago. Embeera eyo si nnungi nabwe kityo twetaaga okuba nti abo bagamba beerwanako era nga mu nteekateeka ekibakozesa ekyo kusobola kulaba nti tebakkiriza ate kuddamu kulumbirwa. Jjukira ebyabadde mu Yemeni okugenda maaso n'okukuba nga banokuba enfo ezo ez'enjawulo era y'embeera egenda maaso mu bitundu ebyo naye nga olutalo lw'e Gaza lwolwese ebintu. Golaba ku screen yo ye Supreme Leader ow'abawuuthi agambye nti nze ngenda kulwana nga bwe nsobola kubanga amazima gali nti naffe tugenda kusirika nga bano bonna bagenda mu maaso n'okukola ebikolwa byabwe nga bwe babikola ku ssaawa eno. Bwe wamu ne basajja bali abayezebola okuva mu ggwanga erya Lebanoni nabo bagamba bagenda kwegatta era bawagira bo butereevu abasajja bano Abapalesitayini okusobola okuba nti beerwanako. Olutalo lweyongedde era abantu abamu bagamba nti obaolyawo revenge zino ez'abasajja abawuuthi ziyinza okwongera amaanyi mu basajja ab'e Gaza ne Isirairi egamba buli mukisa gw'erina okukuba egenda kubange okukozesa okusobola okulaba nga yeetaasa. Bwe tuvaawo butereevu ne tugendeera mu ggwanga erya Amerika ensonga eriyo enkulu